ffe tugamba nti bino wammanga bye biteekeddwa okukolebwa. Namba emu, HAMIS Kiggundu ateekeddwa okukwatibwa. Tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Ateekeddwa okukangavvulwa. Afuuse mawale, afuuse kiwagi, afuuse ekyambika. Nga bw'agenda ne bakajajjatta buli wamu mu social media nabagamba HAMIS ayina eggaali ku ground ekuba emiggo, ayina n'eggaali eziri mu social media. Abo ba social media bullies. Nze byo nagamba tebinjigula era njagala okuddamu okumutegeeza HAMIS Kiggundu. Ebyo biggaali bye wateekayo mu social media tebinjigula. Tubirinze tebina kati bisirise bibunidde. Musimanya Irumba live baani bagira bati bakasuku baani eggaali ziri muli. Leba yakwata ne mukwano gwange ne mutaasa ne mujja mukomera. Amanyi baloya tetwogera bingi. Nintunulira bajjo. Nga bajjo gwoyogera ebyo. HAMIS yali ludda wanga bakutwala bajjo. Ngati yakutaasa. Muganda nge bajjo yali ludda. Eggaali ziringa eggaali zatadde mu social media. Naye bonna bafuuse kisirikidde kati kyabalidde. So njagala okubategeeza ng'eggwanga tuve mu bintu by'omuzannyo tuli ku bulamu bw'abantu. Nze nyina omukyala mukwano gwange twasoma naye primary. Mukyala na business wa maanyi nnyo mu kibuga. Yankubidde olunaku lw'ejjo ng'akaba maziga business ye yonna ng'eweddewo. Nasoma naye paka P7 ewaffe mukyala. Najja n'atandika mpola mukazi wattu akoze ssente ze. Ne yankubidde nga business ye yonna eweddewo. Naye osanga biniigiina. Nti omugagga akola ku mwala. Lwaki tatandikira eri gye guva eruzira? Nja kubatwala mulabe gye guyiwa eri. Si gye gutandikira gye guyiwa. Mugende mulabe gye guyiwa eri wansi. Lwaki akola yeesibye wano? So ekirala nti HAMIS ayina eka 48 zembagambye. Ezo ziteekeddwa okusazibwa. Ebyapa bya HAMIS biteekeddwa okusazibwamu. Omwalo ogwo gudde ku bwannannyini bw'Abannayuganda gudde mu mikono gyaffe. Ekyo tuteekeddwa okukirwanirako okukiremerako. Ffenna kitukakatako. Ogwo omwala si gwange ng'omu. Nze ndi Bubezi custodian nga Lord Mayor. Nimbagamba Bannayuganda muleme okwekola ekkobaane okugaba ebintu. Ogwo omwala abaasookawo lwaki baagulekawo? Njagala okubabuuza ekibuuzo kino. Ensi eno Mukama Katonda bwe yali agitonda, yagitonda nti HAMIS Kiggundu bw'alijja yalitwala omwala guno. Abaasookawo bonna tekuli yafunako kyapa okuva lwe yatandikawo. Naye mbu wavaayo omuntu ye wabyafaayo nnyo ategeera okusinga bonna abaasookawo n'abalijja mu maaso yennyini mwala n'abaana be. Ekyo tetuyinza kukikkiriza.